Anegatiza kuna tese makula soda wabachi. Ogamba. Chise makula. Ndi bulungi. Ogamba cha. Ogaddewo. So nkolere mukali se makula soda waba. Bichi wali tuvimbisa bichi. Era byalingamu divorce jukiranze nakola ngo oluyimba lwo. The mere fact that nakola oluyimba lw'abantu program abantu kano giyita erinnya lyange. Soda abakyala. Instead of oluyimba lwo. What do you think? Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti omuntu akola program eyo asinga erinnya oba amaanyi ga program eyo. Kankolere nawe. Semakula soda wabachi. Mwebale kubaayo bannaye, mwebale kubanga muli bulungi, mwebale kubanga mutambuza Uganda, mwebale kubanga mutambuza emirimo. Kirungi Katonda kyabakuumye, nange akyankuumye. Wava kucho kwetu masoda abakyala. It was a business concept, but temwakitegekera. Era ate obutakitegera nekinza. N'abakyala tebakwate bakwagalya ne bagamba tuchakono ye waffe. Anti era bagamba baagalanze era banywanze. I salute and say, how are you to you all the fans from the border Tanzania towards Busia and all over the world. Ntibukedde is always super #1. Walingawo omusajja omugenzi gwe bayitanga Kyagera Musisi. Kyagera Musisi namulira gwe bagamba nga yavaako akaboozi, ekigambo akaboozi. Already akaboozi. Akaboozi kana akaliya. Ekigambo kyavaako Kyagera Musisi. Akabozi ka Kyagera. Nti twakuta abantu nga banyumya akaki. Akabozi ka Kyagera. Okategedde. Kati yo yabasookawo. Abakazi batta. Nabalya. Abakazi. Nabalya naye sijja kugamba nabalisanga buki. Mu biseera bya soda abakyala. Nabalisanga buki. Bwongo. Ekyokubiri bankwana. Abakazi bane Kampala bina sidi webali simuna. Nafunako omukazi abakazi ne nga gwe soda abakyala. Katukunyo kiwulire baziza bafana yoyo oyo wa Tabu ku TV mukazi yangambira olwalero nino kulya abazadde Uganda East Africa nesawa zina abandabire Canada abandabire Saudi Arabia abandabire Oman abandabire Qatar. No one can stop anybody to rotate the remote wherever he wants or she wants it. Twebereremu musajja watu soda w'abakyala. This gentleman here agenda sinkana kano simanyike ka Joseph Ngoma. He goes and meet Joseph Ngoma. Yeah, turn around a bit. Just look at me. Yeah, it's cool. Yeah. I love it. I love it. You've kept it, you know, self-containment is not easy. What take it? Appearance yoka. Yeragembera omuntu gyali. Nene bano basima bakikoze. Huntington bakikoze. But it will not be equal ngo otuziza Bobby Wine, ngoba otuziza Joel Senyonyi, obanga otuziza Innocent Gusulu. It will not be the same. Nange bontuza wana I count my audience nayo no gattane yiyo. Nezikombininga nezabika ne meya naga nezabika kati gogena kunona award ya YouTube Semakula omuyita sodo omuyita tomuyita naye ate olagira ddala nti kati nze obudde bwa nino bukuwa ate nze ogenda mu nnimiro gye nnima ne mbaata zange zennunda ne bumutambuza ddembe obunnemesa wabula ndi wano kumpe kati fe awo twavaawo time gye mmala nga njogera wano ngenda nenkwatamu embizi 10 nenzikuba empiso nenziwa n'echachu nemmala nenvaawo nengenda mu YPN nengula embuzi zange 5 okitegeera olwo obudde bwa divorce nsigaza butono nkuleirazi nenzija y'amagi nengateeka ku katawunesi nengatwala Kaliiru olwo gw'okyannoonya nga togenda kunfuna bamisaaki we balekedde abantu temumulowooleza mu kuyimba ku weekend Monday to Sunday kwetulindowooza byonna tusikukuza nga Monday abeera walala wetuba kwetuli awo editing Monday misa kirojja mufuna Tuesday Wednesday abeera mu faamu ye kati golowooza yasigalira kweri level Eagles we yatandikira ngerimu mayinja ba misa Kisemakula ba Catherine Kosasira ba Station Mayanja ba Morini Nantume myaka 10 emabega ndise ku myaka nga 25 emabega ba misa chawo they were idle but now they are investors so gwenga munna mawulire gwenga ayatandika what have you done to change your life status to change your lifestyle osegera kati kino kye kikuba banna mawulire abasinga olwokubanga fe tusigala tulivingira mu analog tutambulira mu ekyo mawulire tulina okunoonya abakabi tuba interviewing tumaloba interviewing zinabuzaako ne ku level y'ababale Francis Mbulira alina akedi nga munnamawulire era ne mbuzaako mu bannamawulire Mbulira
nti oyo yavuga embi ezaba Brian White Range Rover era tukoma muzino nange mwenyini kama hoogera bo Kalidina busipasio buvitizi muntu gwe nalabako who impressed me was Lugonvu. Lugonvu namulabako mu TX Land Cruiser Prado. Okitegeera why but trace his perception and working experience yakolako ne BBS Telefina but he had a very big plot with Hamis Chigundu. Ninaje nagende yo na bingo maya nensanga omusajja oyo nga atudayika ze ttaka 10 Lugonvu nga hama muwadde diro y'okutunda ettaka nga buli ttaka lyatunda alina percentage gyamuwaako era ettaka eryo n'alitunda. Where is he? These are the things you are supposed to get involved in. Neno nti chovola nze interviews zange I reduced them. Actually nze okunzijako interview sikwepanka but we've changed the strategy of lifestyle. Atenga the matter of the fact is botunulira abaana bonna betwakola nabo mu generation yaffe singa ntandika okukubalira ba Bridget Namitala she's officially married in America n'obutuuze n'abaana be bonna bali mu America. This is a school. Okitegedde abaana be yazaalira wano bonna yabasitula n'abatwala America bali kuki ku butuuze. Tujje tutunuulire Fifi the Queen married to Mr. Subuga. Subuga was attached to IT State House. Akolera bweru. Now akolera bweru ni wano Nsubuga. But now the wife is in where? Canada. Mutuuze. Tugende ku station Mayanja. She has upgraded to the level. Twakola nayo kubukedde. You don't remember? I remember. She's an artist. Sente yazifuna mu kuyimba agenze Canada akubye kyakubye bogedde bingi mbayozezzo obubina akoze eki. Come on. Whatever you talk about, the issue here, the leverage is enjawulo eri muki mu sente. If you don't have money, what do you put on table? Chichi oteka ku table people, we don't care sente azifunye atya. The question is obulamu bwe bulungi, sente azifunye, alabirira obulamu bwe, asomesa abaana be. Has he put up an apartment or buildings? Has he bought land? Can he take care about his children and parents? What else do you want to live in this world? Kati stage waya asenya manyo gambala. I don't care about that. The fact is sente yazifuna. Divorce tuve mu bino obulamu obwokwe vimbia obwa vibe. Eyo level tuhajivaako. Nzika nkubulire divorce ntambudde mu banene. Besides abamawulire osanga abasajja nga bakoze bintu, they are ministers. Nenga ina if I may quote an example like mukama waffe General Katumba Wamala. Bine bintu kati ffe tubyogerako because we have the evidence. Nagendako ebuyikwe, side y'ebuyikwe. Nenga omusajja wano tetuli Mengo nga aina farm z'obusolo bumutambuza ddembe nga farm evanga wano paka ndooza natete ku bitaala. Kati olowooza supplying Uganda yoko by exporting. Chima kuba kati ezembizi ziba nyingi okuzirira mu Uganda feka. Kakati ebintu bye twogerako bye bintu ebichenjinga lifestyle y'abantu. Abaana bayina amasomero. Ng'omwana akera ku macha najja n'ayiriba mawulire gamwe n'amaana agenda kusomero. Kusomero liri. Okitegeera. Kakati kitugezaako okugamba ki divorce. Right now ina unit number jongambi yotambula nayo mu motoka. Eya internet tutambula buli kimu unit. But do you remember twajoyiningira amawulire 20 years ago nga ku UBC bebabeera ne live van bajira Obi van ng'okujiwulirako nti bagirina ogitambulireko nga is a dream of. Ochegera otwakelera kubukedde Obivani eyo nejja ba Mr. Solomon Semakula engineer tuli naye wano nga yatambulira ku Obivani eyo ne omugayi bamitanga Max Adi nakakati akyali I think he's a development manager mu Vision Group. Nengo okugitukako obutuusi Mr. Robert Kabshenga we yagulireyo Obivani ng'owulira ng'essanyu liriko. Kati you're having your own Obivani at a small scale, but it is yours. Chechitegeza nti you're upgrading. My friend Kasukuba mita oyo wa Lugave Muganda wa.
Katende. Very, very inspired man. How did he start? He has upgraded and he has changed his style of maneuvering journalism. Si bye biri betwaliko Kenzo yamukubira bikonde. Actually Kenzo kumukuba ebikonde chamu shooting awagulu. Very chamu shooting awagulu era kakati ye yakifunamu. Now I think currently muba bloggers he must be among the top ones. He must be not by default, but by choice, by character, by competence. Kitegezo yo muntu upgrading agenze kati omuntu gwe twamanyira mawulire wuyo ku Sparker Dembe akoze kasuku bagita bati eri show talk and talk tugenze right now he owns his own YouTube channel alinga almost in a radio station bamu omulimo ku TV Baba and he failed to pull numbers at Baba TV. Why? Because his independent channel is more stronger than a brand. And people used to argue, kakati mbu divorce bwetumu omulimo ku BBS musinga amanyi. Come on. These days things have changed because of the innovations and the technology and the era of TikTok. Bichusize ebintu. Sebo divorce oli wamanyi okusinga ku TV ezimu sijazime. Okitegedde? Nti the numbers zobolina ezikufollowinga. That is why YouTube can come up to recognize you, to give you an award, to pay you in dollars. Do TV stations and radio stations here in Uganda pay in dollars? No. Sukate osigala nga wenyo manti no nti tosinga TV stations ezimu ne radio stations ezimu. And come on, let's go. Bananyini mikuto nanti ebyo. But that is the reality bitufu. Bananga we've left that era eyokuti okuogira musijja kuogira because King Kalisa will summon me or will come for me. I'm on my channel. I'm on Devosh's channel. Very independent. What do time viewers obalabako no man to be bati bandabye. I've not attravired bulichi enti nina gwenvumye. I've not done any defamation. Nti liable nina gwenvumye. No, I've talked facts. Is the channel Air Devosh better than some radio stations and TV stations? The answer is yes. What shows? Facts and numbers. Period. Followers, likes, views, and in addition, you have awards being given to you by YouTube. You are fully recognized. So why wouldn't I be clear and open in the camera to say it without fear or contradiction? Okitegedde? Jukira twakolanga zi talk shows ne tukola zi entertainment shows street bichi wali tuvimbisa bichi era byalingamu divorce jukira nze nakolanga oluyimba lwo. The mere fact that nakola oluyimba lw'abantu program abantu kano giyita erinnya lyange soda abakyala instead of oluyimba lwo. What do you think? Kiba kitegeeza nti omuntu akola program eyo asinga erinnya oba amaanyi ga program eyo. Ebiseera bya soda abakyala ebyo eyo yali hit. It was a hit. Yali hit y'amaanyi nnyo nga show abantu balaba twava ku luyimba lwo ne tudda kantu ekonda beewano ku soda abakyala. Ova ku kyo okwetuma soda abakyala. Ate kankyebalize Mukama Devosh. Right now, look at me. Can you doubt me? No. Am I doing bad? No. I don't think so. I thank God. I thank God for what He has given me and the life He has given me. I thank God. Nze Devosh, neita soda abakyala, but you've never seen me in contradictions of women. Ndaba nabategereke kaba ona yali ne Diana nabatanza abali betwala yani Musaka Munanga. Oh, Luasa. Such a very wonderfully smart, intelligent people. Neno basanga mu ntalo z'abakazi. Soda abakyala not even. Wava kucho kwetu masoda abakyala. It was a business concept, but temwakitegihira. Era ate butakitegera nekinza. N'abakyala tebakwagalya ne bagamba ntukyako ye waffe. Anti era bagamba bagalanze era banywanze. Lwaki? Bwe nali nsoma economics. Makerere batugamba when you do business sampling and you do a feasibility study in the field, ngoyagala okuleta product yonna on market. So konoonye bani abagenda okusinga okujagala.
okitegeera baani you can find sects of people nti ngenda kuleeta ndume endume eno bwe naagiteeka mu katale wakati mu Kampala enaakola nti nedda naye ate endume eno bwe ngenda mu Kimumbaasa ne ngenda mu Kikoni ne ngenda Kosovo endume ejja kutambula so the market eya wakati mu Kampala giveemu genda wa ebweru w'ekibuga mu Kikoni gye nkugambye because abo abanyi b'endume gyogenda bakola ki gyogenda basanga kakati bw'omanya nti you're coming on TV to do a show you do a concept ne concept eyo you know gitunuuliza bantu ki what is your target audience yo edda bwe baali kati ffe tuli ku level oyinza okubagamba nti kati bajowero bano jowera yakola managing nga BTFA Joli Sabiri is at a level yali omwami wa Rebecca Jingo oyo ali ku level ya consultants I think that's yaliko mukama wange wa ku Chigi TV jowera watakoze jowero ne waffe kubukedde yajjayo ewa Sematimba super FM yajjayo Semakula what can you do best apart from being soda w'abakyala kati nsobola oh now we can do this omutegedde kati oyinza omubalira ku level is a consultant kanaffe ndowooza we twatuuka nze omanye ekyanzija ku mpewo I didn't want to compete how do I compete with now the digital era abaana abawala abato bali ku TikTok bakubalaga zinyashi now okyali nabo competing you know a TV screen doing a show olina akawala akato kumpi kazukuluko you know when they ngaba believing graduating mu media institutions zine ezaffe ngate naawe Semakula gwe balaba emyaka 2 emabega soda now okya competing with I say no now at this level we need to build these people help them teach them advise them consult us and you give them a way forward. Then I left the air. TV. Now omuntu ndi ku managerial level nti tuli ba manager we think for the bigger station chovula bandi KBS you think it is by default or by mistake KBS TV okuberanga however small it is era bakayita ka TV eyo nenga munyezi soka mu Uganda munya mweri why it's because of our brains singa nave twayagala ategenda kumpe utandika okuddamu competing nga tukole oluyimba lwo ku KBS TV tukole gospel lugambo ku KBS TV it wouldn't make sense. Olo no mchala gwe yajja ne ku HGTV nga tukyali eyo ngaze kola byakola nga ku WBS byagana okugira nagamba kankite we nagende makerere batugamba nga nti it will not by mistake into age will catch up with you. And when age catch up with you, you have to live within the means of the age frame. Tewewayiriza kyotali. Okigera tofuuka TikTok ku myaka jojino. That's why you will not find me. That's why you will not find me doing such certain things. Olw'ensonga wetaba mazina genchi makirizo omukira gukole kiri. Kujja kukoona. Bwona yagala competing ne bana abaana esaawa zino ku TikTok bajja kuvuma n'empale bajjemu. So it is their generation and let's accept generation zikulachi nti mukadde wange generation is divorce zichuka nene ya TikTok if you remember edda twaina generation ya abantu nga baba yaga okogera no muntu oweweru katuve kuziri tujje kuzine zili bad bit upgraded nga bakosa Skype batugenda mu internet cafe nokosa Skype even Skype yakagala ovulate yatuka negamba Never. Yes, mwaka guwedde mu November. Generation inegenda. Ne tujja eya Facebook. Yeah. Ne kwata akati. Ne tu blogging ku Facebook okwo. Osigera. Never. Ne tujja ku WhatsApp. Ne kwata akati. Ekyaliwo nene kakkanamu. Ne tuleeta olunnabe lwa TikTok. Lweruliko. Olunnabe. Ochiga ne Museveni rumulimi omutwe kubanga yanoonya UCC bakole batya kati sawa zino kye kimulumi omutwe kati yeriko katolwanagana nabana ba TikTok. Let that generation also pass wajiwe chichi ekirala. So that is why you will not find me competing with those people and you will not find me
doing shit on TikTok. Ebiseera byewakoleramu oluyimba lw'okubuka. Obadde obuuza lwaki soda abakyala. Ne nkuwa issue eri eyo ndume okugenda mu Kosovo kati bwe nabanga bali bagenda okumpa sheeyo. The first thing natunuulira nti TV twagamba otwa tukola film of course nali ku team enene eyabadija nabo Kenya ajati adija nabo Kenya ba mwami Sebowa mwami Kulubya twali banji ne bagamba TV y'omuntu waaki wa bulijjo mark that bomala okumanya TV y'omuntu wa bulijjo nga market yo mwegenda okubeera mu muntu wa bulijjo is a composition of what one abakazi gye buvudde wenkana emyaka egy'emabega abasinga abasajja obuki obungi 2 baani abazaala abasajja bakazi ekyakuzaala kyekikola ki kyekiri kutta 3 abaana abato bonna 80% basinga kubeera ne bamaama baabwe. Yes. Therefore in conclusion soda w'abakyala nasooka kutunuulira nti singa nesi bakubakyala nga bentambuliramu product gyentunda eya TV oluyimbalo egenda kukwata. 2 kasoda kavaawa ekigambo soda nga bw'owulira nti soda tabula kuki mikolo kitegeeza sigenda kubula mu bantu buli kiseera nja kubeera ku TV nga buli omu ayagala okunywa kuki soda. I don't care what format mwe bamunyweredde kyovula bagambanga oyo soda waffe owabaani wabakyala oyo soda waffe owabaani wabakyala meaning kibanga kukwana muwala oba mukazi nga tayagala mipiira nga tayagala mipiira oba omusajja nga tayagala mipiira naye omukazi nga ajagala oba nga tolya nnyama omukazi ajja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga akuinfluencing otegeera omupiira oba olya ennyama lwaki tebalina amasannyalaze fezi bagirina bwakuteeka wano bwati wano kizibu okwesumululawo nga tokombye kati gega amasannyalaze genyogerako divorce nti omukazi okeera ku makya n'omukube waka ne mukyankalana ne muyomba okitegeera nagamba hani darling nkuteereddeko omutwalo gwa lanchi nga kusika eriyo enkya nkukakasa oba naye sinanca kiro yesoda wabaki akyala ekirala bw'oba ogenze ku mukolo soda ne bwe mba nkuwa kintu kitogo nga nkuwaddeyo ki kakweka soda omusirikale ne bakwata ku kuboga ki kasoda kakubeeremu ulirayo mukolo ki kagube gw'aba 7 sidde bagamba tebasinga kweyagala tebeeyagala ku mikolo n'enviiri tebazikola bongo n'abaso mu 7 sidde oba mu advent oba mu orthodox enviiri bagamba baza akaweke wenkutwala tebanywa soda ku mukolo bamunywa gatta abakyala ne soda ojjemu erinnya lyange kyova olaba programu eyo yakwata nnyo mwe temwategeera soda w'abakyala it was by mistake it was purely business nze nagenda okukola programu enali akamala okukola bachelor in commerce ng'obwongo busaza nga ndowooza nnyo era erinnya we nalitwalayo Adija Namukenya yagamba mwena mugende munoonya we natwalayo erinnya bakulaka ku testik abaseka ne baseka abalijerega ne balijerega abasajja babira ni soda abacha byebiki ebyo iki soda abacha byebiki ngomukazi ngo gwe tulo olabe kyakola nze nafunako omukisa ne mitingako Adija Namukenya hajati oyo nagendako kubukedde eyo ngamba kangende ati bimaze okusoma kangende nsaba mulimu gw'oku kamera ne musanga mu lukuubo awo namboza muvubuka kikine mwanze matovu ate bwate ayogera nga manze matovu obeera muto wange nga tuli bangabi kati gwosobola kukola kini mugamba bya ku kamera obisobola kweri nti ye nangamba kakati jangu next week tulabe kye tuyinza okukola omulabye omukyala yayina emmeme kati appointment gye yampa wiki olunaku yampa laba wengenda ndwala omusujjo nga mpulira newaliza njagala nve ku kitanda ngende nenga mpulira amagulu sirina ningamba appointment bampadde kati omukazi sina sawa mukubira mugambe nti nalwadde nze nasabye omulimu nze neremye omulimu bayangamba jangu nagamba kati nalwala kumala wiki namba katonda teyali chance it was not your chance era simu nenya nti banyima omulimu kubukedde kuba yali ampadde nangamba jangu lwokubiri tulabe that was not your chance ngende
kati wenkubuliza environment gye mwakoleramu n'omukyalo Adija Nabukenya yali environment ki? First and foremost njagala okubeera mu kamera nebaza omukyalo oyo Hajat Adija Nabukenya ne wano tutula ku KBS TV ajjawo natulambulako ng'abaana. You can imagine she has left the industry completely. She's doing her own things. Kati beba abamu ku bamanager ba TV abakoze. She has what we call property. Mukazi yeteekera omulako bo exit ye. So njagala okwebaza Adija Nabukenya, you managed us well. Nze ate saakola naye ku TV yokka. Nze nava mu lupapula lwa Bukedde nga mukama waffe Geoffrey Kulu ne Morris Kawunga bakyaliwo. Era Adija Nabukenya yali leisure editor. Leisure editor twakubanga page mu Bukedde gye bayitanga Kasalawe kya. Then ne tukuba ne page endala gye bayitanga Pictorial Entertainment. Ekwabirangako ebifaananyi bingi ebibadde mu bivulu. Era ojjukira nnyo Divorce twabeeranga nnyo mu bivulu nga nkuba kamera ya bifaananyi. Bijjukira. Launch za Bread and Butter, Good Life ku Africana, Chameleon Chipepewo. Chameleon yakola launch nyingi nyawo nga ffe tukuba. Era wabeeranga ne gundi y'omubulago kamera nga nkola paka sawa 10 za kiro. Ng'onoonya ekifaananyi kigenda ttonda. Naye ng'ate weewuunye. Nze nakolanga Pictorial Adija Nabukenya ng'akutuma n'agamba kati concentratinga ku bakazi abambadde enyambala. Kati concentratinga ku bwama. Kirumira yalyanga nnyo yabeeranga nnyo mu ebyo ebintu ng'ajja n'abakazi babiri omu n'amutegeno n'amuteeke. Noonya bakirumira abo. Noonya bakasiyuukira. Babeeranga mu ziloncha abo abagagga. Noonya bantake. Noonya mu bintu byaba egos abo nga tebabulayo. Noonya katumba wama oveeno ng'akwate. Kati ogenda okuyingira Pictorial ng'oginamu ebifaananyi nga 12. Buli kifaananyi kya mutwalo gumu mu 12,000. Ebifaananyi 12 ndi mu sente mmeka. One day. So ndowooza olaba nti ffe twakolanga sente. Kati ku page 1 nga Winnie Munyenga jjukira alina amaaso. Saasira nze omwana w'abandi goleka mu kirooto. Okategede naye ng'akubaka n'ekisambi kyeru. We were trained the camera. Stage ng'ebeera waggulu wali n'okkamu katono bw'oti n'osooka ozoominga. Ba ekifaananyi kulu bya nakiteeka ku page 1 mawulire nga tunda emitwalo 2. Ekifaananyi kya page 1 nga kya mitwalo 2 n'ekitundu. Front page. Kati emitwalo 2 n'ekitundu ndako ebifaananyi 2. Ninako wano nga bagula katugeze Katikkiro Walusimbi by then JB Walusimbi aguze CD obudde obuzaali CD agiguze miliyoni 1 oba 2 ne bakiteeka wano ne bateekawo ekyamunyenga gye mitwalo emeka 5 bifaananyi bimeka 2 gatta ku by'omunda ebifaananyi 12 emitwalo 12 n'ezigwamu olunaku lumu mba nkoze sente mitwalo nga 2 n'omusobyo omwezi mba ndi mu sente meka nze nakolako mu New Vision miliyoni 2 mu mitwalo 2 ne bampa award mwogwo omwezi mwafiramu Kafeero Paulo Kafeero nenoonya ba Robin abisirikirwa n'abaana ba Kafeero bonna paka Kafeero lwe bamuziika e Masaba nagendako nga Mondo Mugisha Mondo naye addukira South Africa ye yakola security convoy yatujja ku National Theatre ng'olwo Andrew Benon Kibuuka ne Senkubuge siyaasa be bakuliddemu okuziika n'entambula nga gwe bw'otambula n'okola follow up ya story nakola Kafeero abaana abakyala okuziika entaana gito giteekayo byonna bifaananyi okumala omwezi mulamba. Mu mwezi ogwo gwennyini mwafiiramu ne historical omulala wa government Nobo Mayongo. New Vision nenteeka mu government State House nze nenteekayo kamera yange because yali nene Nikon ne tugenda emikolo gya government gyonna Nobo Mayombo ne mukavaringa paka gye twamuziika eyo mu Western ne mukuba weeks gatta ku Kafeero mwezi gweguki mu mwezi gwegumu ayali president wa South Africa Jacob Zuma najja wano era ne banteekayo ne tugenda paka Kapeke yalina bye yali aggulawo. So Kabushenga and the team of Vision Group by then I was a vigilant, strong, powerful engine nga nze nkuba ebifaananyi ate nga nkola okuva ku makya paka enkeera ku makya. Ogwo omwezi nakola miliyoni 2 n'ekitundu mu bifaananyi byokka ebyafulumira mu lupapula olwabukedde ne bampa award. Kajangiza kugamba ki nti Hajati Adija Nabukenya era yali ku leisure desk era yatwasayinganga emirimu egyo
ne mainstream news department. So gwayandabira ku TV okukatching up very fast. It was not by coincidence. It was not by mistake. Kuba twalina background y'olupapula nga batu building. Ati avudde eno wansi. So by the time twatuka okwetuma basoda abakyano genda ku TV abamu dinti no naye bylines affe zabeera bya Semakula Richard. Ebifaananyi bya Semakula Richard nga byonna bibeeramu. Kati Seguya bagenda okujja tujoininga ndowooza. Seguya yansangawo, nasangawo Siraje Kizito, nensangayo Godfrey Kigobero, inspector kumacha, abo nabasanga Enoka Kakande, Mpalanyi Sentongo, Nsubuga, abo the Kableta twakolanga naye mu New Vision akola sports ngali sports desk. Alude mu sports. Ngakola ne ba Maka yali wa WBS. So we had a big team. So nzokunda ba ku TV n'okulaba nga grown those great heights. It was done by mistake. Twaveno nga batuzimbi ate nga tuli bakozi. Kati soda abakyala in totality oluyimba lwokwata teyali nsobi. Adija Nabukenya yatuzimba bulungi, Adija Nabukenya yalina training skills, Adija Nabukenya was welcoming, Adija Nabukenya was all round and complete. Adija Nabukenya yayagalizanga. Adija Nabukenya yakutumanga kudiru zineza mweze mugati kuleta fali. Noti kuleta fali omukazi nakukwasa akantu kunga tulina amuna ki na kwenyenya. Adija Nabukenya restored embaga y'embata yali yagwa kuba John Segawa najinkwasa nenjikola omwaka mulamba manche kitegeezo kubanga embaga y'embata gokola obulango goli ku gate gosoloza sente babubi wayini bonna nga bajja ne bayimba ba agandaga kalifa bakubira zihiti bano ani akasajja kafa kakankana ka vibrator ka koko finger we bakubira zihiti ngandi ni charge of embaga y'embata. Do you know how much I made? Nenga weewunye bifaananyi mbikuba mbaga y'embata njikola ku TV kwendi, promotion nzikola, sales nzikola, marketing nzikola. Is a vision group. Nze buli all rounder ebirango mbitu buli kimu nakola sente gwenjako kwa chovolaba. I don't regret and I'm proud where I am and I'm happy katonda yanya soda abakyala go yogerako. I'm a degree holder Makerere University. I've done marketing, I've done sales, I've done photojournalism, I've done mainstream news. Zino zitwakubanga mu koti kuba besije nze na covering musango abesije ogwa rape n'ogwa treason. Awo na Pictorial nganzi alinga nkubira New Vision olupapula nebukedde olupapula. Nze na covering musango wa Dr. Agre Chingi ogwo kutta mukyala ogwa mada. Natubeera ne ba Mark Dusmas Kabega ba lawyer ababaka bi mu koti ba Elias Lukwago bakalebwa olaka. Nze na covering omusango gwa petition ya election ogwa besije ogwa mama Mbabazi ogwa guno gwa mama Mbabazi gwateka gwa go forward. Yes, bisaba bya go forward nali nkyali mawuli ogwa I remember ogwa omugenzi Paul Kawanga Semwogerere ekitegede na covering elections za 2011 ne 2006 besije we yali owatabu amukwatire ekyengera ngavaye mu Western jukira nti gundi yesaini yasoka yali Hama Nyondo ne ntumujja okuva ekyengera paka ku CPS obudde obwo tuli aguma nawe baba muulirako yali akulira Kampala Metropolitan ebikwekwetu tuli aguma okitegede mu biseera bya Ochomu naye yabeerako nakulira ebikwekwetu bya Ochomu oyo wano mu kibuga wano Ochomu oyo yagana Kampala n'emiriraano ye yagana kirabika ne Kabaka ogenda wa Bugerere. That is the generation. Segere kati amawulire ngakola nenga kunkumula bwendi. So ebyo byonna byali bibala bya Jati Adija Nabukenya. Ebonizeyo ngegulawo Theatre La Bonita. Nze nakuba Theatre La Bonita nenjeraga abantu nga tebana jimanyi. Katene nate kuleta faali. Ne tulya nembuto nizibwegera. Haja tinagambe liryo nga bwe lijja kutemera liryo mungi nnyo oyo mukyala muvenda konze simulabanga nako oba obusiramu bwayina oba kiki Ajati Adija Nabukenya nze mwesimisa mwagala sifunangako buzibu naye yanyiganga omuntu ng'anyiga naye nga biggwa ffe twakuba club street jams ezo ezabeeranga wa Ajati Adija Nabukenya Elvis Ekyanzinga bwati kuleta faali ate kirabwe bali wano kumpi bwe moti twakuba governor nga yakatandika bajitanga nze nwa neja nefuga governor
ne tujikubanga gavana bebisenge byonna Kyalirubega nati kuleta fa nofune tofali mwanyumirwa ettaffaali lya Katikkiro naye nanyumirwa ettaffaali lya Jata Adija Nabukenyera Vision Okitegedde nenzija Vision Group nepa omukisa nenfula creative director nga Bukedde Radio embutikizi nenfula creative director ne promotions manager nentandika okuyiiya concepts awo nensooka nkuyiiza ekigogombya kyali kyamaanyi nenkitambuza amasaza gonna 18 ekigogombya netukitambuza nenkikolera emyaka ndowooza egi era bwe nakivaamu ku ttaka ne bakikwasa nti Bills Butodene omusajja omutoolo atamanyi kya Luganda yakoleranga muffe nga mwati mwagirira Bills yaddayo yali agenda kwene ku Next Media avaayo eyo nayo ndoza yavaayo omanyi mu nsi muno obanga ebintu ebyo byakupanga bupanga era bimala n'ebipangulukuka biringa ddogo bw'okola eddogo n'omukwano n'oguteeka ku kati yakolerangamu mwene wansi omanyi bagenda ne baleetawo tiimu Robert Kabushe yagenda naleeta tiimu walinga omuvuga amita Abbe Kibirango yali radio yava ku UBC eyo ndowooza naleeta omulala bamitanga Siza Mukasa obajjukira Siza Mukasa yabeeranga ku UBC ndowooza ne mu monitor eyo oba ne tugenda babafuula ba radio managers naleeta ne Maxadi namufula technical ne baleeta Firo ono waffe najja n'atandika okukola eddoboozi lya Bukedde Bukedde w'enkya akantu ako kakati nze ne bagenda ne banteeka mu promotions and creative kati ne banteekako Bills ne Bills nga azze mutooro naye nga product gyadiringiramu yabaganda kati gaye kyalina okukola kuteekawo mampaati naye nga concept ziveeni kati abagezi bonga balaba nga bamanya nti kati oyo Siza Mukasa Abbe Kibirango Semakula be baganda be bakitegeera kati nga tumuteekawo nga ddami kyova olaba nti bwe twavaawo byagwa kuba twavaawo ye n'asigalayo tugamba kati oba gwokola ffe katubikulekere olwo omusajja wange Saimo omunene w'ekibuga ayingira atya Saimo omunene w'omukibuga ate yalwawo okujja okuyingira olaba Saimo gundi eno vibe gyafunye mu myaka gino awadde wakabi ate singa ffe tetwavaawo yali takisobola penetratinga okitegeera kubanga olaba Saimo ya penetratinga nga ffe tuvuddewo baticha nabo ne bafuna kuwaazi okitegeera naye singa twaliwo ate twali tujja babuutikira because era ekiseera kye twaliwo tebafuluma kyova olaba nti awaliwo Soda abakyala Flavia Namulindwa angajira mu lugambo kuba yatandika olugambo yewe yaluta najja mu luyimba lwate Seguya n'alukwata kati mu generation eya Seguya okudda mu lugambo Namulindwa okudda mu luyimba Saima penetrating Saima yakola program ya Kampala bagitanga omunene omukibuga Kampala something eraga amataba eraga ebibi Kampala byerimu mu yayitira n'amala najja ku radio so fokuvaawo kwaffe kwaleeta abaana abo Saimo munene omukibuga ticha Kawuki n'abaana abalaawo abalala ne bajja okitegeera so kyenkugamba ne leero godi okitegeera kakati ne bajja beegatteko Basuuna Ben nga nabo bakuta akati Washing Bay bane ebiseera bya Washing Bay ya Bukedde ebiseera ebyo mwe temwawulizaako ku gye bayita evening drive the Washing Bay bakanaabe kozi yali godi Saimo ne Suuna Ben oba Suuna Ben yakajja ani awo yali Suuna Ben yakajja Bills Butodene Bills Butodene yali driver Bills Butodene likumbu tikizi kakati eyo ng'okyaginyumyako naye ate waliwo evening drive ndowooza tegenda kuvaawo yali ya Radio Simba mukulike amagulu 3 Moses Supercharger na moto mu balanguzi mukulike eyo tegenda kuddamu kubeerawo ate bana basajja baffe bakaloko then morning session the sensational binsanga wano eyo tegenda kuddamu Mulangira Ndaus ne buusu banakapanka Omulangira Ndaus Leila Kachapizo bebagitandika Omulangira Ndaus Leila Kachapizo Jini Nakachwa Senkubuge Siasa Andrew Benon Kibuka nga driver y'Omulangira Ndaus eyo squad yasooka mwalimu ne zonto Bukenya muva wala ali okagende mu Stegera agenda afulume okitegeera kati nga mulimu ne sports mwajjanga mu sports kumacha nga bamuyita Joseph Mbazira ne Chua Paul Katana eyo squad tegena kuddamu nayo kulabika kakati ne bajja ne bari brandingamu Jina Kachwa n'avaamu Leila Kachapizo n'avaamu ne baleeta Nakapanka zuli abasiima mchalo oyo ne baleeta Nakapanka
then ne baleeta waawo ne banna babizonto mwe mwajira kana kasajja ti amali eyo generation yajira mu nakapanka ti amali kati mwe bajjate ne bizonto ne baleeta ne bana abaliwo Simba yayina kachi yayo kati yayinaga mawuli gasa wa bili agempapula waguma Kisuule ne James Tenywa ate nedda James Tenywa si yasooka walinga omulaba muyitanga Abu Semwogerere kati ndoza media olaba nti njitegeera kati generation ya Abu Semwogerere ne waguma Kisuule we yavaawo waguma Kisuule n'asigala Abu Semwogerere agenda mu byobufuzi okitegeera kati Tenywa ne yegatta najja mu newsroom awo yasokerera mu newsroom najja ne yegatta kwani ku waguma Kisuule ebisoko ne bikwata akati mu mawulire agempapula ne ate before that nga ne Abu Semwogerere tannajja ne waguma Kisuule nga tannajja walingawo omusajja omugenzi gwe bayitanga Kyagera Musisi na muwulira gwe nga yavaako akaboozi ekigambo akaboozi Ready akabozi. Akabozi kana akakalya. Ekigambo kyava ko Kyagera Musisi. Akabozi ka Kyagera. Nti twakuta abantu nga banyumya akaki. Akabozi ka Kyagera. Kategedde. Kati yo yabasookawo bali ne balyoka bajja. Kati gobo yagala embozi gye bayita ya media all round. Kati akabozi ka Kyagera. Kitegeeza. Lyali nyanya Kyagera lyali linya lyoli. Ye yaleta slogan bamuyitanga erimanya gamatufu ye Kyagera Musisi. Kakati nga nange bolabye bwe nagamba nti soda wabaki. Kati naye n'atandika okwogera ekigambo mu mawulire ge nga ayogera ebisoko n'agamba ku kyalo gundi bakutte bagundi banyumya akaboozi k'ekikulu. Okitegeera kati abantu ne bagenda bagamba nti ani yaleeta ekintu ekyo nti Kyagera akaboozi ka Kyagera. Kakati gobo yagala all round mu media house era ntunulira nnyo abantu ababeere nga boogera ebintu bagamba tebategeera industry eno gye tuvudde nayo. Yes. Era nabaddeko ewa Musumba waliwo gye nsabire Prophet Jeremiah Sebakiji ali ne Fifi the Queen gyasabira Nathan tuli banja ba media basabirayo musajja n'agamba nti mu myaka jedda sirimu nga yakajja abantu batyanga okugera nti sirimu azzi paka President Museveni yavaayo n'alangira n'agamba okusome ojukira ABC abstain simanya be faithful use condom awo batukubiranga naye nga abantu bafa paka Museveni yavaayo because of abstain nga so tikiri easy olina okulya akaboozi ka Kyagera oyagala bato katona abstain ngotanga waliwo ekibanja nga waliwo ajati Madina kye yayimba bikola ki bibuza kati gonagano kati so abstain kyaite kikola kati Museveni avaayo kati nagamba ne mu myaka egyo tunde mwenna abali wano government eno mugamba nti etukoze bubi ne mujjukirako nti waliwo ebiseera bwe twabukanga emirambo mujjukira ebiseera ebyaba minister be bayita ngoyagala ku education nga boogera nga bitamazire gwe bitamazire atengamba boyogera ministry oyogera linnya naye ate bitamazire kyenza kugamba ate oyo ono mupya wano wayogeraga ku Ministry of Education nga bayita linnya nga bayita linnya naye nga ne mu bibuuzo bakubuuza who is the Minister of Education kati gwe ngamba na Mirembe bitamazire naye saawe ayasooka bamuyitanga Amanya Mushega ngera bw'oyogera ku education bagamba Amanya Mushega we ava mu STA nga bw'oyogera ku agriculture bamanya Kisamba Mugerwa ye minister yasooka of agriculture and fisheries nga bw'oyogera ku security nga bamanya Crispus Kiyonga abo byenkunyumiza bazze paka kakati okyabawulirako ngomanya nti yowa security mukonjo okuva e Kasese nga woogera ku masannyalaze Daudi Migereko kakati fe mu biseera ebyo twasomeranga abantu who is the Minister of Electricity and Power Transition Daudi Migereko who is the Minister of Amanya Mushega nga tubiyimba buyimbi naye saawa zino obuuza n'omwana who is the Minister of Education nga Janet Kataha Museveni takola ki obanga miyigo tamumanyi namubuuza nti ali vice president esaawa zino ninga angazi kigenda kugamba nti fahamu we were sharper and we've tracked the history Ashege nti Uganda wetuuse olisoda abakyalo amulaba alowooleza mu bakazi my friend
abakazi bote wabafuna I'm totally different product. abakazi banfuna Mbesera bya soda wabachala banfuna naye buleki yange yali ninnyako nnyo wali wajinyweza nnyo nanywezaamuko olw'ensonga abazadde bange nabeera Masaka naye sirimu oyo gwe mbale nkunyumizaako baguyitanga Muteego gwatta nnyo abantu Masaka kyotera Raakaayi kati ate nze ndiwe Masaka kati nalaba ku bantu nga bafa sirimu nga baguyita Muteego muto kati natya abakazi bano bagenda okujja nze nabeeranga mu kyalo nga nsoma nga bangamba ku university abakazi beekwanira abasajja era wogenda ku university Makerere owedde bishuga mami kati nze nagenda okugenda ngo ready ntya kati nze nagenda okukola soda nagenda okukola program eyo university nga ntandise n'okusoma Makerere nenga kindi muli abakazi batta nabalya abakazi nabalya naye sijja kugamba nabalisanga buki mu biseera bya soda abakyala nabalisanga buki bwongo ekyokubiri bankwana abakazi bane Kampala bina sidi webulisibuna nafunako omukazi ojukira duo ya oluyimba lwa bafana ne Yiya Moze bawe nyimba ezaali ez'amaanyi awo ye Moze yaddawa mwali ali mu bibye naye akubayo ka music kamu yafunamu bangamba yafuna sente yafunamu mwali mu mbeera naye awo Yiya Moze waliwo babe nyimba awo gwe zinoonyeko Yiya Moze ezaali ezakabi naye nga babeeranga nnyo ku Wallet Pub ekabuusu nga balina ne gaayi wa bamitanga Amoni nga yabateekamu sente kali kasajja wakanyankole nga kasajja akabateekamu sente kabaagala so netugenda nenkwata ku Bafana Yiya Moze okuba managing obudde onali so kuba managing abine byabayimbe wabula okuba ntambuze endongo yaabwe kuba nali ku TV ne bantu alaawo ku Wallet Pub ne bandaga ebikazi nabivuga embi nga buvuga ziri zihali obudde obwo mwezi zimuyita masanyalaze hali esaawa ziri ezaaliko hali ziri gyetuita old model kati gyetuita old model esaawa zino nga mbi abakazi ne gwe soda abakyala katukunywa okiwulire baziza bafana ne yoyo oyo watabu ku TV mukazi yangambira olwalero nina okulya wanji namugamba siwulidde kyogamba nenga ndi esawa izo nga siweramu na luyingo naye ng'erinnya ly'amaanyi omukazi yagamba atya yanyamba yampa erinnya in fact singa saali mugezige saali tegedde nti nze soda abakyala singa saali muyiiya nnyo saali tegedde ne sente nazifuna naye nali mugezi nze nasooka okugula ettaka lyange ematugga eyo ku mabanda n'enzimba naye nga Badagala Lwanga abakabi bakolanga katogo obudde obwo n'abaana abavimba baye musikati nga bagamba mwana eyo waguze mu kyalo eyo wala okula oti ematugga mu nsiko ulira matugga essaawa zino Badagala Lwanga yaŋŋamba ate yampitako n'agula emigadde kati kubona nga ani yali omugezi kati gwe omugezi nze ndi matugga yali migadde woge nayingira bombo manyiyo wali kusenti jera die emigadde somero liye lyemanyi kati Badagala Lwanga yo yafuna ate yampitako buyisi okisegeera kakati seguya naye lumu ananjerega ko wahabiki nagenda okulira te yagula eyo banna tete noyite noyingira munda eyo n'amazzi nga gabacyankalanye waliwo abayimbi ne baŋŋamba obudde obwo nali mbeera nnyo ne balwamiti ffe twagala gula Ntebe Road ku mazzi tugenda mu Akrite tugenda mu Akrite waliwo esaawa eyo Kasulu yatunanga ettaka Kasulu property management omujjukire kuba Kasulu we yavaako then nekuddako ono Jomayi ebibyo ebintu abantu tebabimanyi divorce tebabimanyi ne baga tugende eyo Kasulu tugenda gula ku mazzi alwamiti bamanyi oluvimbo vimbo nabalinda ne wekulungulawo emyaka emirala nga 6 nga abaagala okugula ku mazzi ku Ntebe Road tebagula naye ng'omanyi abaana abwe nze omanyi nakula n'ekintu kimu ne bwe nabeera ku TV I didn't tint my hair, I didn't put earrings nze I remained natural nga nsobola okukola comedy fan ku TV but nasigala nki naye kale abaana abawumudde amatu bulenge wano zire ninako sijja kuwayiriza sijja kumwogera linnya naye omu ku benjogeddeko nasoma e Makerere nga nze nsoma lectures zange zitandika ssaawa emu paka ssaawa 4 nga tutera nnyo okubeera mu Mary Stewart naye ninako omu gwe nakolanga naye ku TV nga naye aŋŋamba nga akusoma e Makerere alabanga Pride
ate ng'okusoma market serious business. Kakati nga bwena nze nagendanga ku boda obudde we nasomera Makerere olusi nga nninya n'empita ku Jinja Road kuba ku Vision Group n'ensala Kololo n'ensala Ekamucha n'engwe Mulago nani Makerere. Kati omu kwaba kwano bange oyo gwe nyogeddeko mujja mumanya wenge lyalina oluvimbo vimbo n'olwepanko nga ebudde obwe yalina BMW ng'agiva paka wandegeya walinga wakafu bakayitanga chicken tonight kabiranga munya abana in fact chicken tonight yasokeranga wandegeya tena kola branches zine endala ze twine bwe bali nnyo kati nezo zi school zi Makerere bazza biki kati ng'omuyayo yavuga emmotoka n'agenda paka chicken tonight n'asimbawo emmotoka ku ssaawa emu n'abeera n'abawala n'akola ebibye oluvimbo vimbo kati n'atugamba ngenda Makerere kusoma omusanga mu chicken tonight wezi wera 3 ng'asimbula nvuddeyo okusoma tagenda Makerere kusoma twamala namalako kosi yange yali ya myaka 4 nenga bamubuuza osoma ki ograduatinga ddi tukola mu company yemuze ne graduatinga pate ne tujirya ebipapula n'embireeta omuyayo oyo nga kyasoma tebakimanyi abeera ku chicken tonight era y'omuyo oyo ayagamba nti bo baagalagula ku mazzi entebe mu Akrite namala okuzimba ennyimba n'engiyingira ne tukola zipate ne tuzaala abaana nga bamubuuza owange wazimbawa ku Entebbe Road gye wagambe ennyumba eri ate ensula Kamucha gye mpangisa apartment kakati mbeerawo kumpi Kinyangwiro gende wa Bebe Kulu omanyi yali kyali nnyo wa Bebe Kulu Kinyangwiro nvaawo e Kamucha n'engende wa Bebe Kulu awo nvaawo nenzikirako wali e Kamucha wa Bobi Wine kati mubufunze omusajja akomanga ku chicken tonight nga tagenda Makerere kusoma nga mwabagamba ati ngimba ngeze soma yesebo ngavuga BMW n'okuzimba kugambye yazimba ku mazzi kwa Akrite mu Kiroto n'ajereganza yazimba Matugga ne tulinda emyaka 6 ne gitawo 10 nga tazimbanga ng'asula Kamucha asobola okugendako wali okumpi ekiwatule wa Bebe Kulu ne Wakyagulanyi Bobi Wine e Kamucha paka leero kati simanyi gyasula ayagala bwe mupi gobyogeddeyo nze soogedde linnyato kakati mwekyo media mulimu abantu amalala nga gali waggulu naye mu njogera yabujoga nti amalala gegakulembera ekigo kati ebintu ebyo ebimu essaawa zino nze nkugambye nga tutandika wali nti nze ojja kunoonya ku interview naye tojja kunfuna ku weekend njagenda mu faamu yange mu mutambuza ddembe nga 10 babukuba empiso mbuwe ekyacungule emmere ojja kunoonya ku interview nga tondaba ngende nkwate katawunesi kange nkateekeko enkoko zange n'amagi ngatwale bagatwale Kaleero tojja kundaba kakati nze tojja kunsanga mu mafandali wano ku KBS TV ojja kunsangawo nga sales and marketing manager noonye ebirango byange bampe 15% buli kyango kindeeta singa ndeeta MTN goza mbeera mu sente kiddayo ku kiri kye nakola mu New Vision nga nze promotions nze creative nze wa marketing nze presenter nze ku radio nze ku TV nkubulidde sente ze nafunanga so kati yengeri divorce yatugenda okukyusa obulamu era media twagalira ddala tukole nga ffe Adija Nabukenya yabitu traininga bw'omala okulaba nti resources zo ziteredde Mukama akuyambye bisimbye amirandira binywedde okitegeera ivemu tewali asinga abasajja bano balunze sente gwosinga Agase Kalala wa Yugachiiki gwomusinga 20 years of serving Uganda wadde bazaaliwa bagagga naye olaba abagagga balemera mu kalimbwe ne balemera mu byoya by'enkoko golowooza oba ogenda basinga ki Lugonvu teyavaamu wadde abalogo baamuyisa bubi naye teyavaamu agende ku ssomero lye alina Hillview Matanga taliiyo alina mataka gatunde taliiyo so bw'olaba ng'ekintu ky'ozimba emirandira kinywedde please exit lekera abavubuka abato divorce kugenda zaala omwana kati akusanga asome primary asome secondary akusanga okyali mu media does it make sense mukamula nga nekyokamula kiweddemu entuuyi kiweddemu amazzi wawona otya abakazi obutakutta kulinya soda lyabakyala kati olaba oli ayagamba nti agenda kundya omukazi yagamba agenda kulya n'emitwalo 6 n'agita emanye emitwalo 6 eja 12 12 because awe oluyimba lwe lwali olwa tabu 11 12 13 nenvaako 14 awe mweje emyaka egyo abakazi bakubwebwena yasimba wali aliya n'enkaaga n'angamba njikuwa ne woteri n'ajimbulira nalina progress yange yali ya black
UHU progress esere benzi y'omwavu okitegedde eringi gyakulamu nga benzi kati owembana kyo ovuga emmotoka ey'obudde olowooza kaakati omukazi n'aŋŋamba nze kankulembere gwe nvaako wa mabega naye nga gwovaako emabega ogenda mulya woteeri ngenda giggamba byonna tubimaze wali enkaaga weeziri aŋŋamba ntwalire emmotoka ye haliya y'obudde obwa hybrid nagaana ne mugamba gwe kulembera naye nina eyange n'akulembera notugivuga ne tuyingira awo nga awo roundabout eva Kabuuswa waliwo roundabout awo ekuleeta eno Emmengo nga ne kutwala eri nga ku access awo tugenda ku woteeri eyo Kenroy ni wano waggulu kulubiri wayagala okundiira awo kulubiri kakati tujijeri tujiweta tujiteeka tutuka ku ngalabi za Kabaka awo yakuba right nakuba left nembula kuba sama agenda okuliibwa nembula ate wabula esimu ate nga yatwala simu kati gwe wabula buzi ate kati nzo mitwalo nkaago ogenda n'ebikazi bibira n'endwadde naawe kigenda ekikusigira esirimu oyo wobwe anti wali soda w'abakyala ng'era olina okweroboza boolya ne bootaalye era yagikuba right ku Kenroy nakuba left netula ewa Ssaabasajja Kabaka bulange awo ndooza agenda okutula mu mmira nga takyandaba essimu tagirina yagamba guyiise baana baali bakuwadde bafana ayiya moze twalina yawe ekivulu kyali kya Chameleone yalina hiiti ya valuvalu nga alina n'akasimu kati Chameleone obudde obwo yali ayagala nnyo oluyimba nga nze nali kyali wa Kamiri ne bamuwa show zonna nagamba tewali show gye njagala okujja ngenda kukola ya Ssemakula era abeere brand ambassador wange ku Vision Group mu Bukedde TV n'Olupapula ne radio okupromotinga akasimu kano kati Chameleone nampa show ku Wallet Pub ne bafana ne bagirako ne yiyamoze tukube show olwagwa omukazi yalaba ndo zankudde kwa amaja ngatadde ne branding za Bukedde TV Bukedde radio nagamba atenga weni munfu nze nali na nyini kivulu omanyi ebiseere Chameleone yanyimbira kubwere yansaba crate ya beer abaana beje bagenda okunywa nansaba n'emizinga gya wine ebiri ne onogwa wala jigumu nangamba gwe nkutadde enda kukubira ekivulu emigeji omanyi 2011 2012 13 okubeera ne shongo emige ebiri omanyi kitegeza wali yonna yakola eti kati omukazi yagenda okwagala okundyanga naye alaba amajanga akoze eki ogayina ngayina naye nga ate yategedde nti oyo soda wabakyala ekyokubiri ekyanyamba okubuuka abakazi sinywa mwenge up to today olinga nze omwenge gwannemanze sawa guteeka ne wayini anzibuwalira sisobola nze kintu kyonna ekitamiiza sikisobola kakati nabeeranga soba 24/7 omukyala ayagala okundya ne gwe ngenda okulya mbeera kaliculeti yekana akayimba kagamba waliwo ayagala okundya naye nganye kati ngambalaba ekirala bwe nabeeranga soba mu buli bintu ebyo nalaba abakazi bangi so kubalya but I saw many beautiful girls nibibyokola byonna byebyokola byonna obiraba bulungi n'abayimbi nga bambala ne bamalayo kati nakkuta ngandabako mumanyi obeera nnyo n'ekintu okikkuta kati nze nabeera nga bawini munye nga basabula buno ba Rebecca Jingo nga basabula buno ng'abaana bayina entumbwe nga bakabye obudde bakusasira wali tebanagejja bino bye bagezze beesala buno obutete obuyita muno weebutegera abaana bakolanga walayo obugwa bugwi ku mubiri abaana bakolanga zi video walayo limisi ng'abaana tubeerayo mu zi video shoot nga buli kimu kiraba kati nakkuta ng'omukazi agenda okulya nto kyalina maddu ng'ayagala okulya nto yina nawe ng'oyagala okugamba ng'olabye okitegeera ng'olabye abakabi olabye abafala olabye abanyirira olabye abatanyirira olabye abenkuwagulu olabye abamagulu amabi olabye abamalungi olabye abeeru olabye abatali beeru kati nenzikuta kati mu ekyo nagenda ng'okugamba ng'oyagala okundya nga nkubala ngandaba oli ayagala okulya enkaaga wagamba tojja kunsiga kirwadde ku nkaaga oyo natema oyo namuwona n'abalala ne bajja mulimu be nalondobamu ng'ekikwanso bwokimanyi bwe kiba kitundula envunza kinzolekamu ekibondo naye mulimu nange be nanojjolanga bagayo embaata engo naye nga tolemezaamu nnyo kati kyova olaba abantu abasinga bageyanga bannaabwe agamba oyo Abudumulasi swimming pool simanya faamu yafadda mulwadde ajja kutuka 225 nga yafadda baziiso bamanyi bonna bamwogeranga bagamba nti agenda fa bangu anti mbati bolo okubambo nga yabeeranga ku faamu simanya yimbye abantu bonna abawala ababeeranga mu faamu gye yayimbanga swimming pool ngenda siba faamu of which it can be right oba yabali whatever it's none of your business kwebisere yali Abudu yali wamanyi Abudu limuve nako neka kati gwa yaligamba nga nti Abudu ajja kufa sirimu banji bafudde yakuzika nokuzika abazise be banji kati kyekimu kufe abantu balowooza nga nti
tuli abakazi naye ffe twalaba ku sirimu ngatta abantu emasakaraaka ekyotere ekyo kyammala okulinnyanga mu buleeki nokukalitule nga sikaati sizambula yambula ate nga ne bwenzambula nyinza okuleka ku levo y'empale nenkuleka nga ndabye kapaleko negamba salamaleko bayi sijja kulya kulekaawo ffe abakolako efujjo muwala omwambala omugamba salamaleko n'omulekaawo sijja kulya naye wuunya naye ng'ogenze tibagugaali nti mpulira gwekubyemu kati nga bwebuuza omusajja amukoze ate bwe gwekuba jiya tezikwata kasa gwekuba jiya oteekamu tezikwata kati awo oyina kita buti abano divorce gwe divorce fe tulabye ebintu naye obulamu tubuvaluinze nnyo era obulamu bw'ekitiibwa because life is precious given to us by God. Kati ate fe abalinamu Katonda nze kuva dda ne mukatuliki n'abaana bambe n'abasoma Uganda Matters Lubagachi bakatuliki Savio bakatuliki kakati obeeramu nekiri nti my body is created in the image of God. Kakati oluusi obwamu n'ekitiibwa ky'omubiri gwo omubiri gwo olina naawe okubanga ogwepangisa so ogwebweru naye bwe weeyambula feel proud of your body nogamba sijja kumala gagujaja kikiri ku bakazi bokka n'abasajja olwokuba olinamu Katonda era ffe abantu abamu abalinamu Katonda tulinamu ebintu bye tutakola kati olina yeebuuza soda w'abakyala alinamu Katonda niwe ngenda mu Bayibuli nsobola ogikuinterpretingira ebyawandiikibwa n'otya lwaki twakuzibwa nga tulina ku ddiini twasoma nga tulina ku ddiini twakuzibwa bazadde baffe ate ne tusoma kati omuntu ali land omuntu ali educated abeera wanjawuloko kyova olaba bagamba nti obutasoma buluma okoze eki akoze emirimu gino gyonna tugenza okola mu vision group nze eyo gundi Nations Media yampitako nga madamu Susan Nsibiro olwomuwadde omulimu kati ye CEO wa Nations Media ate bakamu promoting enako ezo ate yali mukama wange mu vision group nakoleranga marketing and promotions nali reporting wa Susan Nsibiro so when she went to Nations Media yayagala okutuleeta kuba twakola bulungi naye nze nagana nga njagala omulimu ogumpa peace and freedom we have reached sikyayagala bintu bya cloaking kuteeka mu kigalo simanya otuuse essaawa mmeka bakubuuza lwakyo zereti amatayi gafuusa now generation y'okwambala freestyle yeriwo abaana bayikuba ekikumba naggumira eri baagala okuba amatayi kaadi ekubeere wano yes nze vision nabikoowa of recent I resigned from BBS waliwo yankubira nambuuza kakati ova otya ku TV ey'amaanyi kakati ogenda kukola biki ne mugamba ntuuse okugamba nti BBS ewammwe waawo nga ndaba waliwo pressure gye nkolerako gye zitasasobola kukolerako ate nga I can do my things ku budde bwange ne bumpa kye njagala nenkolamu n'ebintu ebirala away from media okitegeera so kati ne mugamba nti kiyinza okuba nti nsaze bubi singa nawe badde nze mu kaseera kano wandisazeewo nga bwensazeewo kitegeeza kyenkugamba gwe naawe experience okitegeera so ennaku zino nzukuka mu budde bwange nenkola nensola programu yange nkyagenda kola kino ngenda yiriba kino nkole kino era mbadde gamba olaba ne NBS kafuku tomumanyi kyali manyi kafuku yampita nankubira amasimu agolulekereke nga bamuwadde sanyuka nagamba you are one of the strong pillars I can take on okutambuza brand ye because now engeri bokedde gye mwagikolera bodda ku eno ate kikola bakeizi nga bakyali nemugamba musajja waffe nemugamba no sijja kujja naye samugamba direct namugamba katulabe ninjogera ne banantalia ozirwawo mwana nomwakola dda amanyi n'abasajja bagenda ate punching ate otusereti ate mugende mu planning meetings ideas beeri wano zeewuube neŋŋamba nenkita but they were offering good money kati divorce ku level gy'otuuse tokyayagala bintu bya kukulagira there is working hard and working smart. We've moved to that level of working smart. We've moved away from working hard. Ebisa yes. Twakolera mu company twakolanga working hard. We no call it nnyo. Kati we are working smart. Working smart means calculate your plans and say
does not necessarily working smart you need to wake up early. No. Working smart, plan, make your plan on paper. Sawa 3 nenda ku interviewinga soda abachala. Sawa 5 ninayo interview ya Misa Kisemakula. Sawa 8 ninayo press conference ya Abitex. Sawa 10 station Mayanja. I'm done. Now I go and edit and publish my stories on YouTube. Ateno njaji teka yencha enesingako ejeja kulera. That is working smart. Kakati tuchalikebe omuntu ayagala okuworkinga smart, you cannot work in an organization because organizations, if you're not on a managerial level, you work hard. Chenengamba abantu okujjako ng'olinga Susan Nsibirwanga you're the boss or you're the boss. You're meant to work smart. The boss will not work hard. One omukazi omulaba so no beno kumalina ku bidding ataze mu office. Naye gosobola zima. Aya otya. Kati kyekyo kye nkugamba so. Malesa we bidding atoli woina kukolera. Kati divorce, let's plan our life accordingly. Yeah. Era omuntu omwe namugamba nti nze I can prefer to go to Europe. Kwanza na traveling and I can prefer to go to Europe, Sweden, Netherlands, Denmark, Germany, Portugal, Spain, ezo Scandinavian. And I may hate to go to US. Era nganze bwe nagamba sisibira wali bantu bangi. I put knowledge. Nze bwe ngenda even Arab countries, ntinze nsobola okukiriza ogenda Abu Dhabi or Dubai. I do my business and come back. Why? There is calculated exit and entry. Ekitegede nti nsobola okugenda Sweden nenkomawo ku work permit visa ey'emyezi 6 oba nenjirenew ey'emyezi 12. Sobola okugenda mu Japan, oba Russia, oba China. Russia is not an easy, but have people who are there. Ngende China, ngenda mwezo Scandinavian countries. Nenkola emyezi 6, nentika fleets zange za moto kobe birabyo nani, oba by'amasanyalaze we nenkomawo. Okitegere. But when you go to US, boba tofunye butuze tovayo. Olwantu abadde mu US myaka 25 nga tafunanga butuze biwandiiko. Tomusubira kudda. Canada, at least for it, etera okuwobole emyaka 5 3, but America osobola n'okukona emyaka aga tulabanga ku bipapula okola sente ozifuna but you cannot exit. Nze waliwo entambula n'enkuma oli n'agamba lwaki wakomyewo tosobola America tosobola kukasolalira wano mukwano gwa for radio omulambo tegwali gwa kusooka kubira na government ani Messi tegwasoka kubira si yeye kabanji nkujogedde ku Messi kuba gwe nze naawe gukola ki gumanyi nabo gwe bamanyi n'abalala bajje bali wategeera nti omusajja yatuka kufa ne batukana kulwana kuleeta mulambo baba ne bwogende Sweden ng'oyina work permit ya myezi 6 okomawo wogende Netherlands ng'ogenze okomawo can come back naye nze America kyesijagalako naye kati ffenna we dream to go to America, to go to where, to go to Canada. Ate abantu bakoze sente zaabwe mu nsi zino endala ng'ojje ku America. Yes. N'ekirala okola mu America naye sente tozenjoyingako. You can never get time to enjoy your money. Nti nemugamba nti kati nalina target yange yakola myaka 10. Buli kimu nkimaze apartment zizimbye Kampala amataka ngaguze gyebiri. Coming to your property to enjoy your money may be a problem detrimental obutafuluma na bila bako. Ejali 10 jifuka 2 ejali 2 jifuka 3 America ekwatidde ofiridde okategedde. So bana tubadde ne soda abakyala tubadde highlighting am katono nnyo eno je tutuse je tubadde tulaga naye tubadde tulya olugendo luno ebiseera bisinga abaana bwe mba mujja mu industry eno amujja n'ebiruubirwa bingi ebiroto bingi mwana ava ku Makerere beninya ku TV eyo era bambinze kakazi ngenda kalya era nze buli abajjamba wa ekituufu mbagamba nti mu media teriyo sente teri naye waliyo exposure waliyo adventure and making connections. Yeah. Oyagala aba government ojabafuna, oyagala aba minister ojabafuna, ba honorable MP ojabafuna, ba radiso ojabafuna, bero si wano bajja kumanya buli omu oyagala connection in business ba hamu bonna rabujja kwanguyira. But as long as you can turn the connections and exposure into real employment or into own business obomaze. Nebo jambo bakusasula omusala mungi mu media ovude kwezo media training schools ovude Makerere nasoma journalism amount ya musomawo ndiwa is the most earning person tasomanga ko course yonna tamanyi na kuandika linnya nebo mwacheke tatateka ko linnya but do you know how much he earns tali mu media tali mu radio kakati
It does not mean nti olwokuba osomye Makerere course ya journalism ogina mu bachelor mbu ate ogenda oleeta olugezigezi lweno no ethics zo tuzigoberereza amawulire naye ensi gye tulimu yakyuka dda abaleba tebamanyi nakuna kimanyi nti ne NSSF omwana w'amawulire ayinza okukola emyaka gyonna atamanyi na NSSF nti abamufuna ate oba freelancer ng'oba oli casual ate onafuna otya NSSF onasasula dpairs naye bw'aba ava e Makerere oluvimbo lwajja nalwo akuyitako nga tulaba nakulaba Nabatanzi yasomerawo amawulire. It's her beauty. Nabatanzi. It's her beauty. It's her beauty. Florence Nampi yasomerawo amawulire. So attributes za njawulo. Gutoje nongolooza gena funa sente olwokubanga ate oli mulungi nnyo ate generation y'esaazi bakuyitamu buyisi. N'okufuna n'otafuna. Gwe bakuwadde siko gimanaginga ebintu bibiri. Bwe sifuna sente nfuna abakazi oba musajja. Bwe sifuna sente nina okulya abakazi paka rufu lwe naawulira nti singa kibikuka ekiro netulaba ensiisira bwe zenkanye ki. Abaana ne balya bannaabwe lwajja simu betera story mu ku mawulire ga BBS Serefina story ekuyita mu gataliko ne basooka bali abaana b'abaana babalidde kiriri walondo we balidde benawulidde balidde abadde bagenda ku list ya campaign za Museveni awulira nti balidde abaana b'amawulire ekucho olungo osomesa omwana amawulire ugambe ina show ili poster jwampa poster nina show instead of take bivulu like I told you but when I come out boldly and strongly nina show nga 25 ku Christmas tujitade ku Zebra Sport Chira na Mugongo yes bana Mugongo ogenze Zebra Sport abasinga bajimanyi so ninayo Christmas digida n'abayimbi abasinga okuba n'amasanyalazi King Saha ajja kwa yakava mu show ye cricket oval so extra tujitade ku Zebra Sport Christmas digida festive season wajiwambye edda tutaddeko ne Spice Diana wala akalungi bakasirize emmotoka nibayise emmotoka Spice Diana naye mwenna abakola ebyo oli bamuyita namukwaya aliko emizimu gy'abajjajjaabe mujja kukwatibwa tali yekka ate alina omulala omubi gwe bayita Roja oyo Roja Lubega baba Lubega oyo mulabe edduka ennaku zinamulaye ngakuba pressure ups yakubye 10-50 nenda bakamenyo bali mu challenge ne kamenyo kata ebibumba bibisese kamenyo nave mu bintu ebimu ajja bifiiramu so Rojo oyo naye watabu so tulinayo Spice Diana tulinayo King Saha extra eyo tulinako acidic vocal kwano gw'abakyala n'abayimbi wa it is okay n'abayimbi abalala bangi so abantu beeyo tujja Kira na Mugongo Zebra Sport bajimanyi na Mugongo Kira Kireka abejjanda awo nabejjanda tujja 25 nzalo wali Kireka wali eri kati nasomera ku Kira secondary sebo shoto jindekera ngenda kujja sebo nate ngenda jipike shoto jindekera bana zalumye dda fete tulinza eza December nazitaddeyo dda genda mu kifoge nazisangayo bentegeke ekintu bwenkola ekintu kikola n'omutima ki gugumu n'abayimbi n'amazood basasula nate gwe branding bamumala go singo mwentambulira n'abayimbi sebo n'abasasula timuli mu bino toli abanja sente zaabwe nazibawadde Saha namuwadde receipt nampa drop njirina Spice Diana Roja sene naziwaddeyo drop njirina Acidic Vocal kyawedde buli kimu kyawedde police nakulu yavuddeyo KMP SCPS yavuddewo ndi kuchira yennyini ku police kati kyomanya kiri kimu gw'omuwagizi gwabulayo genda okujjonya mu festive season eno katubagalize ndowooza olunaku olungi tunabatuzeemu anange neyanze okunyumya omanyi n'emboozi ebimu abamu emboozi byobadde onyumya ebimu mbirabyeko n'emboozi zonyumya olabanga omanyi okumya omuntu okunyumiza ekintu ng'okimanyi nga naawe wakirabako so kiba kyanguwa so kambagalize olunaku olungi till next time mbere bulungi mweraba